Kale nyongera okubeera nga nkwebazaako gwe wenna tugoberera ku mikutu gyaffe gyonna atugoberera ku YouTube yaffe SRK Media kuli weerali kubanga otugoberera tuli mu bifa mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero twogerera ku ssaawa eno amawulire agaakagwawo nga yabadde Speaker of Parliament y'omulundi ogw'e11 mu Parliament Triple A Anita Amongo police n'amagye n'abekwerinda abalala bamaze okubeera nga basalako amakaage okubeera nga bye banoonyaayo na biki bye bagenda okubeera nga bajja kubanga bavaayo batutegeeza n'ebingi ebibadde mu wiiki eno olunaku lwa buli lunaku olw'omukaaga tubeera n'ebyo ebibadde mu wiiki tubeera nga tubiyitaayitamu wiiki eno ennyininyini pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atibuhabulwa yamala okubeera nga alayira mu bujjudde okubeera nga atwala ekisanja kye eky'omulundi gwa 8 gwa 7 omulundi ogw'omusanvu nga akitwala mu lujjudde kitegeeza ki nti engeri gy'amaze okulayira kabineti maaso awo eyinza okubeera nga nayo etongozebwa naddala probably by Monday ezo kuba cabinet ebegera kukyuka mu parliament negenda kuba n'olutulo olusooka bikira baterina speaker batuula lwe balonda no balina kulonda baŋŋambye by 25th amawulire galaga nti by 25th speaker lwalina okubeera nga alondebwa mu lujjudde gye buddeko eyo ekibiina ki PLU nonti ekibiina wabula ekisinde ekya PLU ekikulembebwa CDF wa Uganda omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo ng'ayita mu ssaabawandiisi w'ekibiina kye amanyikiddwa nga Daudi Kabanda yavaayo n'alangirira nti basazizzaamu obuwagizi bwabwe baali bawaddeyo okubeera nga bawagira omukulu omukyala Speaker Parliament Anita Amongo saako ne omumyuka we Thomas Tayebwa ne basalawo okubeera nga bagamba nti bamugiddwako wabula bajja kubeera balangirira oyo President Yoweri Kaguta Museveni gw'anaabaenda osinze twayisizaawo ennaku mbale okusinziira ku Twitter omukulu General Muhoozi Kainerugaba n'avaayo n'atulaga omuntu asaanidde okubeera Speaker wa Parliament nga si muntu mulala wabula ye Oboth n'abeera nti ye myuka we wabula amawulire amalala galaga nti waliwo n'erinnya ery'omukyala agambibwa okubeera nga yagenda okubeera nga yamyuka Oboth nga ye Lilian Aba wetugenda okubeera nga tutandika olunaku lwaleero sooka obuze kuba tulaba kyaza ate tulabe ensonga tuzitambulira olunaku olwaleero abatulaba muli mutya mwasubye mutya mwasuze mutya yonna gy'otulabidde yonna gy'osinzidde wano e Uganda otulabidde mu nsiza b'amayanja wetuli nnyo gakutuusaako ensonga zatabuse ensonga zafuuse kaali tuli mu kisanja kati twavudde ku tiimu no sleep tuli ku kisanja no sleep noba omukulu Jeff Chiwa yamuwadde obuyinza simanyi awo tetumanyi bina enjawulo eri tiimu no sleep no kisanja no sleep biri byanjawulo yaleka yamwebuuzizaako namugaa no ayinza okuba yamwebuuzizaako naye ekikulu kiri kitandikidde mu maanyi nga kyakatandika mu nnaku bbiri kati wakatandika nti tunabonaga nti ne wiiki tennawera ne tutandika okulaga nti tulaga bikolwa kati kulaga bikolwa twali twakwogeza bigambo kati kasaa kakulaga bikolwa President yalayira ku lunaku olwa ku lubiri ennaku z'omwezi 12 n'alaga nti ekisanja kino ayagala nnyo okubeera nga abantu abalwanirira n'ebyo buli bw'enguzi n'abumenyakokko n'agamba bonna ababadde bali enguzi ku mulundi guno bukabajjuutuse wabadde wakayita ennaku mbale CDF wa Uganda n'alangirira nti bagyeko obuwagizi bwabwe bwe baali bawaanita Amongo saako n'omumyuka we Thomas Tayebwa wamanya ebyali mu kulayira kwonna sooka tuyiseemu awo katono okulayira kuno kwali kwa mulundi gwa 7 yali agenda okulayira era nga President Museveni kutandika yasooka n'afuga okuva 1986 awo wonna nga tewaliwo kikincho kyonna kati bw'ajjanga atambula mpolampola ne bateeka okulonda 1996 kati awo ne wabaawo okulayira okwasooka
then naddamu okulayira n'afuga okuva andi yali azze mu 86 n'alaga nti agenda kufuga emyaka 5 badde mbalonde then tebalonda naga kyatereza ebyo bibadde bikoseddwa n'aterezaamu n'abaako byatereza kati mu 1996 1986 ne balondera n'alayira kwe kulayira okwali kuwo gwasooka then mu 2001 naddamu n'akola okulayira okulala gwali mundi gwakubiri kanajja mu 2011 n'alayira ne mu 2016 nera n'alayira ne tujja mu 2021 n'alayira kati tetuukayo mu 2026 era yalayidde kisanja ekyomusanvu kati awo wonna abadde azaalayira ng'alina byasuubiza era ng'alina buli kaseera engombo gyajjirako yajjako kwota pini n'ajjako ng'agamba ye tebamuggyaawo nnyondo ne bagamba kati muzeeyi ne tujja paka ku muzeeyi tava ku maini buli mulundi gwabadde azalayira buli kisanja alina kyakituuma waliyo kisanja akuna muchezo nwabawo kisanja yekweta pini nwabawo kisanja mu 7 boss era nga kyajjisaawo ko n'akalango ka kampuni emu ebyempuziganya n'agamba nedda ekintu tekiri bossiko kiri boss bali bayagala kinyumisa mbunyumisa balina okudeba katereezeemu naye nga bwe biri nti ensonga zazitambuza ku luno ku mulundi guno gwokka yavudde n'agamba njagala nnyo mbeere practical than okusinga verbal ekigambo ky'enguzi kyasinzaako n'agamba nti njagala kuva mu ntandikwa wennyininyini yabagamba niwe baali bagenze ekyankwanzi yabalaba n'agamba nti njagala palamenti nga teyinaamu nguzi kati wano yali akikkaatiriza bukkaatiriza n'abagamba ekisookerwako kyenjogerako era kyentandikirako nguzi kubanga emirundi mingi abantu baze bamukomplain nga bagamba muzeeyi gwe nga goyinza okuba toyina obuzibu naye bano abali wansi abakwetoolodde enguzi nnyingi twamulabako ng'alina okuyimuka agende bali mbalala saidi ze mu kyalo nga waliwo omukungu omu ow'amagye yali atutte ettaka ly'omuntu naye nga wonna bagamba nti bagezaako engeri zonna ezisoboka basobole okuba batufuna obwenkanya naye enguzi yali esuse era yavaayo nga mukambwe n'agamba yebawa obukulisekeza nti balidde kubba n'alagira omukulu we bamukwate yamuteekeyo kakati Roger omanye ebiri mu ggwanga ennaku zino kati wawayita eddakiika 2 oyinza okuddamu obanga data obadde omuswikinze off oyinza okudda nga eggwanga lyakuyiseeko ng'oyinza okulowooza wayise ennaku ng'ebikumi 3 nga toli mu ggwanga kakati wiiki eno yennyini mwe tulabidde saga ya speakership twasookanga ŋŋambo ne bijja ne tulaba ku Twitter then ne tuvaayo ne tubiraba nga Ssaabawandiisi w'ekibiina ekisinde ki Pierre Daudi Kabanda n'avaayo n'alangirira mu lujjudde nga bwe babadde basazizzaamu obuwagizi bwabwe obwa Anita Amongo awo njagala okubuuliza obuzibu buno okugira Anita Amongo olowooza buvudde kuki tebutandise kati bubadde butambula mpola jjukira Anita Amongo bulijjo Pierre yagiyita piraawo ng'agamba waliwo n'ab'ekisinde ekya piraawo Anita Amongo tabadde saidi ya Pierre ani kati Anita Amongo emyaka egiri mu Pierre yagisukka era abalimu abasinga bebanga basumuseemu balimu justiro kanti yinza okuba nsobi oba olw'ekigendererwa ekiri emabega kye batannaba kutegeera naye ng'oba tulidde nti ye nga ye CDF ekigendererwa kye ayagala kusalako bano mbaddewooko naliwooko ate nze muzeeyi nandwala naye alaga nti ye ayagala omulembe omuvujiji omuto era badda wonna azaabalaga nti ekisinza okuzza eggwanga emabega be bano bambaddewo bamuzeeyi mumanyi batwalanako naye era zaabambalira bangi obadde kwekiseyo ng'olaba olutalo lutambula nti abantu abaddewo egyo ebbanga bamuzeeyi twalwanako muzeeyi mumanyi azaabambalira n'abalaga nti mmwe era ng'omu ku be badde nga bekasaa tebali makambugu ye sipiika kati ebitandise leero jasino kigenza okuvaayo kivuddeyo jasi gamba nti kati ekiwundu kisambye eddagala CDF avaayo n'alaga nti ye agenda kuddamu okulwanyisa enguzi naddala
okusinziira ku bigenda mu maaso. Osuubira lwaki CDF yeesibye nnyo kubeera nga ayagala balwanyisa enguzi eno? Ndowooza okuva mu 2021 bw'oba ojjukira awo baali bagenda celebrations za talisita. Yagamba kati twetaaga nnyo muzeeyi mu maaso awo, baali bagenda nti katoya atongoza okuzimba headquarters z'amagye. Nti ekimu ku byo kyali anoonya ng'agamba nti singa muzeeyi yaddira amagye gano n'agateeka mu bintu ebisinga nga bwe yaddira n'agateeka ku nnyanja. Nti kati ebintu ebisinga bitandika okuba bikolebwa amagye olw'ensonga go tegaliimu nguzi. Era zakiyogerako buli kaseera nti ekimu ku kizize emabega eggwanga Uganda nguzi. Ate nga abasinga ogirya be bano abali mu gavumenti munda abakulu baamu kumanyi bano basimanyi nze muzeeyi basimanyi nze mbadde wano ebbanga baabu. Kati nga balina kintu tetukwatibwako. Era bw'aba agamba nti kati njagala kulwanyisa nguzi tugambe nti atandise okuteeka ebigambo bye mu bikolwa. Wali enjuza abadde akyogera bwogezi naye kati wali ayinza okuba support ebadde ekyabulaabulamu nga tenaba stable. Naye wano kiraga ne muzeeyi amulima abega agamba mwana wange kyekyokola. Amongo ebimukubya bivudde wala. Tebitandise kati. Ate omumyuka we Thomas Tayebwa ekimukubya ki because ye n'emisinde egyakavaako wano egya birthday lane ya Amozi Kainerugaba ye yawanika bendera. Anti yatosobola kuwala na taata omwana nasigala nga oba towala na mama noga nti omwana naamwagala. Kyekikubya Tayebwa. Anti Tayebwa era abadde atambulira mu nkowa za Mungu. Kati ogaga nti eriyo kintu kyonna speaker kyabadde akola nga ntakimanyi. Ate abantu bayita okuba balaba speaker Amongo yekka. Naye kyomanya bangi bagenda yitira mu kakungu kano kagenda kulekanga kamaze okusengi kalina bagenda okunyeenya n'abadde bamanyiddwa nga gye bali. Kyenyinza nti abagezigezi buno obudde batandika okwetereeza. Naye nga bangi kano just ntandikwa. Naye waliwo ebintu byolaba n'olowooza amaanyi galeetanga gabadde mangi. Amaanyi agajjawa? Nga obwa speaker bumuwa amaanyi kubanga ye kimu ku bifo ebinene mu ggwanga. Moso nti kati obanga oli speaker ate nga n'ekibiina ekifuga ekiri mu bufuzi kyolimu nti abadde alina amaanyi awo nga alina support ya muzeeyi yonna. Bw'oba okolera mukama wo ng'agamba nti mutuufu mwana wange okola nawe olagira n'amaanyi ng'owulira amaanyi weegali. Naye ate tolina kusukkuluma w'olina koma. Abantu bagamba ekyaleetedde obuzibu Anita Amongo emmotoka y'ebbiliyoni 3 batuufu eya kavaayo naye nga negye buvuddeko mu ekisanja kino kyali kitandika speaker saako n'omuyambi we bo beegulira emmotoka ya miliyoni 5. Kakati nga tenatuuka ku mmotoka eyo waliwo saga ezaali ziriwaawo commissioner wa parliament bali gyali then ne yaliyo nga lopu by then nga yaliyo ne bajjawo nti baakola ki naye ate nga kigambibwa ne speaker yakimanyaako eky'ebitaano era ne bakibuzaabulizaawo ekyo ekyasooka no mmotoka ze zaasooka then eky'ebitaano ebiddako kati ndowooza ne basooka ne bakirekeraawo naga ku mulundi guli nti bwogera ne weetondera omuntu okwetondera omuntu kitegeeza omusango ogukkiriza era ne nkugamba nti ono yakola ensobi ne tolaba nti oli baga nti yagaana era ne bagamba nti banaye bamuteeseeyo nga sacrifice nedda ono bali bamuteese ku holding bamuteesaawo kumuterekanga ggulu bali bamuteesaawo bamuterese waliwo ekiwandiiko simanyi oba kuba si kwenkijje tekiri ku official statement oba official mukutu wabula kigamba nti amapya agava mu State House bagamba Adolf Mwesigwa the clerk to parliament is just right now Friday which was yesterday 15th May 2026 kusawa nyezo okumacha making a statement at police CID headquarters in Chibuli Kampala for facilitating Anita Amongo persistence unchecked embezzlement and open shocking stealing of public funds in the Parliament of Uganda. Era no bagambye nti Honorable Anita Amongo troubles escalates as source in security confirms that CID boss has recommended the arrest of corrupt commissioners, including Honorable Matthias Impuga and others who are illegally
illegally took service award. The IG has also been guided to possibly seize the assets of the commissioners and refer the lot back to the considerated fund. Ekyo kintu kiri kituufu. Era bazemu ne bazookusa emisango gyonna. Omwami CID boss Tom Magambo ya bayisire ekiwandiiko nti balina okuddamu bakole review ku buli muntu yenna ali mpala kyegenda kino kiyinza okuba kirimu kiri ku Anita Among wabula bangi abali mu gundi eyo baminisita abaddeko n'abasuubira okuddako na buli omu gwe baali bawaddeko omubaka waabwe bonna kimanye bano bankola mu parliament mbadde nayo kyenkolayo kubanga nti mulimu baga nti mulimu empewo z'abantu abatambulira mu parliament nga tebali nayo. Wambadde mibiwulira just ku masomero nti tulina gundi ba ghost workers ne parliament mwe bali nga ba ghost worker era nga baga omuntu ali ku payroll asasula afuna allowance zonna nenga taliyo kati wano just batandikidde eno waggulu. Batandikidde eno waggulu. Ekirala mulimu ensonga eri Eden tulina okunenyaamu amatabi gonna singa tuuka mu maaso wali twagala okwanja ensonga zaffe ez'okuyisaawo egundi yaffe nti kati speak parliament yeronda tunaaba tusigazza abaffe bennyini kubanga speaker oba omuleese kuba independent nga speaker ye era singa kimaana ekibeera ne bukera ku makya nti speaker akomyewo nga Anita Among nga ye nga talina support ya NRM oba nga talina support ya PLU n'ayitamu kuba speaker abalaza amaanyi ataba threat eri government aba afuze threat eri government n'ekibiina kya NRM aso kimalako ekisanja kwebiri kubaako ekimu ekisooka okukimalako ayinza okimalako naye engeri gyakimalako waliwo ne benawulidde nti baagala kuleeta Pacis Namuganza as a deputy speaker. Bagamba mukusooka ade bali omusajja gwe badde bateeseewo omwami eyayitamu Walter Maguzi eyamugjayo gwe badde bagamba kati ne bakyusa omukozi Jeff Nagana naye nedda kyetaaga abeere mukazi. Pacis Namuganza wagira ndowooza wagira anagamba ku mulundi guli nti ye Namuganza kimukolera. No, Namuganza ne waba tafunye kifu ye kimukolera kubanga bwafuuka deputy ate kimukolera nnyo ne parliament awe begenda kubeera etya erimu Namuganza nga deputy speaker nga Anita Among mwali anti badde tebalima mu Kambugu nga mulimu omukyala ow'Ebusoga. Olaba wali okozeeko n'omuntu ku mulimu ne bamulinyisa eddaala bw'oba obadde omuyisa bubi awo omanyira nti akange kaweddemu. Kati wano kyendowooza kiri kimu kyokka sipiika kyayinza okukola bw'aba baleese Namuganza kitegeeza bw'onaakomawo either kuba kasaawa eno bamuwaddewo ningi nti talina kufuluma nnyumba ye nalabyeko bamugambye aleme kufulumako wantu talina kufuluma ate talina kusukka Kampala talina kubeera mu public places or in interaction. Bagamba Afirwa's President Yoweri Museveni has directed Anita Among not to live in a Kampala Nakasero home, not to drive out of Kampala, avoid any public appearance and suspend any meeting with the newly sworn in MPs of the 12th Parliament of Uganda until new Speaker and Deputy Speaker of Parliament have been elected on Monday 25th May 2026. Talina kufuluma makagi wadde okwogerako n'omubaka ebakalayira abapya mufunze mukwate ali kwa house arrest anti kati yawa akutte Jacinti enkwata yabane ntebanga yaba wansi yabawejjere kireka Anita Among. Anita Among tusuubireko okubeera nga ayinza tuyinza omulabako mu basi za Salom zino nga zimutwala eruzira byonna tusobola obiraba
wabula buno obudde saawe tukyali ku assumptions singa ye omuntu egundi oba acting yeddako kyekikulu kati buno obudde kino ebiro byonna binazo omukata bimulidde wabula kikyazaako kyekimutwala eruzira oba kyekimuleka gwali kubanga wano bamukutte nga mukungu era bamukutte nga diplomat akyalina immunity eyo wabula singa agezaako okuleeta oluvenge lwonna jjukira emisango gye gyalina gimusobola omutwaza eruzira bwe bagenda mu kooti kyemanyi obujulizi busobola okufunika era nga butwaza actually sinakufunika wabula weebuli nti ye yennyini yavayo ne yeetonda mukulembeze kalizoga nti mukulembeze yamusonyiwa yamuwa pardon ku kyamabaati kakati kambuuzaawo ku kyamabaati katono nnyo sooka owumbe omu katono ku kyamabaati n'omukulu obo gubaleeta naye yaliko mu kyamabaati yalimu anti olina okuleta omuntu gosobola okontrolinga tokwesanga mukozi tosobola kukozesa mukozi akusinga maanyi andi abadde tebakyasobola kati ono control ebadde tekyaliwo bw'oba otandise okulabika obulungi okusinga boosi wo oba tokyalina control edda twakoleranga abayindi tolina kunyirira nnyo okusinga muyindi mukama wakugamba otandise okunziba n'oba tomubba tamanyi n'emirembe ginyiriza naye osobola okunyirira naye nga ennyambala yo tekyuse kale otandika okuspendinga okusinga mukama wo tayinza kulya kawunga gwe n'otumya KFC kumakya bagendera asimbe bali ku mesi asimba akawunga oba asimbe kachayi bakaleete gwe n'otumya ali kakofi bakaleete kisoboka nze nnyinza okubeera wano nga liki alina gy'akola ekiro naye nze mukama wo wano omusajja avayo n'agamba nti mbadde mutabani wa muzeeyi emyaka 52 situlangako mu Rolls Royce yadde nokiroota kuba kirowoozaako kaabe muzeeyi yennyini Anita nga yayokya kubanga ezimu kuva baga nti okusinzira ku saasanya gy'asaasaanyaamu n'ennyingiza gy'ayingizaamu alabanga ensaasanya eri waggulu naye embeera y'Abannayuganda ffenna gavumenti yonna kati kagambe ekintu kimu kyaza Looja ennyingiza y'Abannayuganda n'enfulumya yaffe byanjawulo omuntu omusanga afuna emitwalo ago ng'akozesa akadde kamu emitwalo ago ewakaawe kati nti kankubulye kino Bannayuganda tuliwe tuti nti wenkwata mu leero manyi okumawo neyozaako ennaku yonna wabula nenziramu nenjiriba kati gwe bondaga nti leero wakuttemu nenkya wakuttemu neri wakuttemu neweba bizinesi sobola kuba buli nnaku tokola loosi wabayo ennaku zofuna wabayo ennaku zogana zeyo oluganye lufu era nemutula nemulukiza nti oluyiseewo oluganye kati bw'obanga otandise kubanga badulidde ennyambala ya sipiika obulamu bwatambulira almost ate ensasula oba musasula bo tebaganye wabula expenditure gy'akozesa sipiika buli mwaka agenda okulaba paapa buli mwaka alina okugenda e Roma naye nga si ku expense ya paalamenti oba ya gavumenti ku ssente ze oba e Roma alinayo ebireeta ssente anti kati bw'oba olina ebireetayo ssente vaayo byanjule juzi wano emabegakaawo baavayo ne bagaa nti bagenda kukola inspection ku bantu bonna oba ku bamember parliament bonna baleete ennyingiza yaabwe ku byobugagga byabwe yeka yali omu ku baagenda era n'alako byalaga wabula balaga nti mu myaka 5 gyakoleddemu olina mansions 2 olina amasomero oyingize emmotoka 2 ez'ebbeeyi gweno gyali solozo esi yabadde esoose alina y'omwami gyeyatumiza omwami wabula ye agambye nti eri mmotoka kirabo kati kambuze kino kirabo bakimuwadde birthday belated because birthday ya Anita Among ebeerayo November awo tetumanyi oba kyadde kirabo kyaki teyanyonyolerwa kirabo kyaki oba ya birthday gya maasa naye n'omusolo gwalina osasulira emmotoka bw'oba ogutunulidde mungi bagusasudde era anti kati oba ogutunulidde gwosasudde emmotoka eyo almost gusinga mmotoka ya Kyagulanyi bamwita Hammer gundi eya bulletproof Kyagulanyi yayisaaka bunagaba nange nze mu nsondere naye yantugenda nti bannange nga nze obwa sipiika kiufu bampadde ekirabo naye mu nsondere naye bw'owukiri yalinga there and then nga omusala gw'oli kutulaga bw'oba oliddemu nti buli member parliament omusala gwe bafuna miliyoni 2 buli mwezi kati miliyoni 2 buli mwezi bw'okuya emirundi 12
balamwawo nga 100 buli lutuula lwe batuula bafuna sitting allowance ya $5,000 kati allowance zafuna ze zino nti alina medical allowance bamuwa amafuta ag'emmotoka regardless emmotoka gy'abavuga yonna bagamuwa medical allowance ku ye abaana be ku family ye ne bbaawe babajjanjaba parliament ino bajjanjaba n'omwami yali mu parliament n'omwami ng'ovudde awo babawaayo zino holidays zibalina okubeeramu ziba catered for n'agendako e Nairobi n'akaaba ku maziga n'abeerayo n'awumulako bazibawa wabula bw'obalaabalamu wonna ogenda obalanga omwaka eguggwako buli mubaka omu ayinza okuba agendako kitone nnyo kale tubale nga byawo miliyoni nga 600 ku 7 bw'oba baze byonna wabalina omuwa renti basasulira ne renti ng'ate asula mu nnyumba ye anti kali gavumenti waba apangisa bamuna omuwa renti alwenya miliyoni 2 okuka wansi nedwa kisigenda nesimba otomanya nanga akagwa kankwata nenfuuka speaker kati ebyo byonna bw'oba obibaze byonna nga obigasse wamu omubaka afulumira mu miliyoni 600 ku 7 that is mubaka kati tulina speaker kati speaker seriza speaker tezifaanagana za mubaka tugambe speaker siasanga waba afuna ez'obwomubaka seriza afuna privileges ezimu ne bano kati zino ezaba speaker kale tugambe ziyinza okuba zijja nazo naye ng'omuntu yenna n'allowances tezifaanagana wabula gavumenti ekubala bweti ebala daily expenditure yo ne daily income gy'ofuna buli lunaku kati expenditure gy'ofunira buli lunaku kati babala nti z'ofunira buli mwezi nti bagenda nti kali ankolera $5,000 buli mwezi naye buli lunaku nsaasanya $5,000 ku 10 omwezi we guggwera ku busaasanya $10,000 buli lunaku sente meka omwezi mulamba mbeera mu miliyoni 3 kati n'otulaga nti kale nina gundi external business ezireeta sente zino buli mwezi oba buli lunaku ziyingiza sente meka bwe bamala obalira ebyo byonna ne bagamba nti okay bino bigenda mu mbalirira gye tuba tuwadde batugenda mu nfulumyayo n'ennyingiza wabula esinga enfulumya eba waggulu ku nnyingiza then wabaawo ekitagatta zino endala zivaawa ani azireeta mu kabinenti gy'osuubira ebisiŋŋanyiddwa bingi bagamba General Muhoozi Kayine Lugaba bayinza okuba nga bamuwa ministry ng'afuuka minisita wa wax ne kano kankakoyisizeewo essente ze baakwata ezibaali bagamba eziva wabweru navaano nga nkubuuza nti lwaki tebaatulaga yazikwata wambuuza lwaki tebaatulaga yali sente gwe bazikwatako olutambula lugamba nti after a sanction gye baateeka ku speaker kati nga tebakyasula muweereza sente wired money nga balina kuleeta kago era zino zijjamu as cash kati nga baga nti essente ezo nazo zeeka zaali zize naye bwe yali tuconfirm naye nga baga nti zaali zize kati awo juka gavumenti eri mu lutalo okutoonya essente nalaga nti etteeka lino ne bagamba nti simanyi sovereignty bill egenda kukwata bangi liza okubanga liteeka ku bantu belisookedde kuberigenda okusookerako okukwata tugambe anita mwali be bamukwata nsofuna ku effect yaalyo kubanga bamutalinga buli kimu kyobadde okola sente zivaawo na buli kimu kyonna kyokka nga yaliisa naye ng'ate yaliisa omanyi kirungi nnyo amateeka gano nze by the mpagira nnyo naddala ababaka ba parliament abayisa amateeka nga bo balowooza bagenda kubeera mu parliament emyaka gyabwe gyonna nti ze nakugamba nti etteeka muzibe nga gwoli mu buyinza nga likola ku saidi yo naye likyuke nitandika okukola ku ggwe omanya nti ujjo si muzibe era omanya nti likola naye wano ng'ogasomera abalala ologa amateeka osobola okugafuula nga bw'oyagala naye basobola okugakomyawo ne bagakusomeranga gwe wagasomeranga abalala era ne bagafuula nga wagafuulanga ne gakunyweza naawe mu kabineti gy'olowooza ani gw'osuubira okubeera vice president ani gw'osuubira okufuuka speaker n'omuyambi we ani kuba nawuddeko wali kyembadde kuga nti General Muhoozi Kayine Lugaba bagamba ayinza okufuukibwa mu wax
Katumba Wamala wabadde neze ekyo nkiwagira andi kati ensonga y'okuzza waneno gundi CDF era baga nti very soon agenda kubanga retiringa from army Aden kati ensonga bagamba ensonga entuufu so sizigamba nti ayina kubanga Aden again like afune experience eyo kulembeze to lead wakati ye abadde muntu wa command kati alina okudda eno abige obukulembeze butambula butya ayina somo by'obufuzi bineno naye ate ensonga nazigamba nga tulaba Natasha yabira ali ku gondi ya muziki. By the way, ninako n'abantu benalabye nga babanja bagala Natasha yabajjanga president. Era ne bagamba nti sawe natuyinza ofuna president omukyala mu ggwanga kubanga yabira ku kidowa nene kya muziki bwe tudde ennaku zino. Alejjukira waboli wakitegeeza gw'ofuna experience direct. Gobo ofuna experience direct. Nabulanga ezimu ku nsonga ezizzeeno CDF mu Ministry of Works. Munti atuyambeko ku monitoring ebintu bino ebadde bigenda mu maaso. Ab'enguudo, bano baakina KCC, bano baakina baani abadde bakola ebintu ebimu ebyo na bakaba parliament nga batwalidde. Nti badde bakola ebintu etedde kubanga government ekyayibwa. Nti muzeeyi agamba nti ye alirizinga sente zigenda mu bantu. Era nga abakimanyi baga nti bagenda kukola. Naye oluvannyuma agenda okukomawo eno mu bantu nga bamulaga ku ground nti sente zituukanga. Tuyinza okulaba koko ku nguudo z'eggwanga Uganda ku mulundi guno nga zikoleddwa ku mutindo ogwa waggulu n'enguudo zaffe okubeera nga zikoleddwa because baneekwasa ki naddala ze nawagidde nnyo ekya Kampala wano okubeera nga ne by the way Kampala tabeera nkona mubaka wa opposition naddala Kampala Central one kubanga okusinziira gye twava eri ku bamwitaani Captain Francis Babu si yasooka okubeera omubaka wa Kampala bano bonna abazeeku babadde ba NRM honorable Muhammad Nsereko yajja mu kubaka wa parliament wano nga we NRM just yafuuka Lebo MP so kitegeeza Kampala ezenga ebadde yaki ebaddenga ya NRM kakati nze nawagidde nti Kampala eno ababaka bayiringiza aba NRM tebalina kye bagenda kwekwasa era nze nkubira omulanga abewaffe ekyotera nti duli tubadde twekwasa nti ekisanja kiri twabaawa omuntu wa National Unity Platform Lukwago Mpalani kati yavuddeyo osegedde bazizaayo Kasolo which is okay Kasolo tugenda mupiininga bupiinizi nti mwatugamba gwotuukirira omukulu kati kino lwaki tekikolebwa obuzibu tebuli ku balonzi ate tebuli ku kifo obuzibu buva awantu awa wamu Namujingo ne yagaana nti system etambula bweti ne bweti yagaana otereera etya nti singa essaawa eno nga tuli nti netulako amateeka ne gakola kye galina okukola nti kobeera koba gwani etteeka erikukwata kwali kutteko ono gundi simanyi baani simanyi nze nkoze bwe nti Rwanda balina system gye batambuza nti teri mubaka wa parliament Rwanda nga mbwayina konvoye mugoberera alina konvoye mutambulirako ye president yeka ate ya motoka mukaaga yera nazo nyingi anti kati mukaaga njagala obale eze Tanzania ziri meka ziri almost motoka 20 something eza wano za president Museveni ziri motoka 20 something kati n'ogateko prime minister motoka ezimutambulirako nti wali otula mu motoka nga ekinene obo oyina akukuuma n'akuvuga driver lwaki zino expenses zino ze baateeka ku babaka zino ennyingi privilege ze babawa zibayitira okubanga muntu kyogenda okukola ekyamutwala naga nti bw'ogenda okukola as a public servant oba togenze kusasulwa ogenze kukola waayo buweereza naye osiiba busiimibwi ne bakusoma nga tukwaddeyo akasiimo keekano kyajja naga nti kizibu nnyo baga era kikuuza bakyo naye entesasula wabula okola akasiimo nti wano kyusa ekiseera nga nti bano bagufudde omulimu ninoteekamu nfune enkomyewo so nga wabutwe tujje eno mu bantu baga tugenze kutwala birowoozo bye tugeze bakolera kati ne tuva ku mulamwa gw'otukolera kati ne bano be balonze kisobokera ddala okutuukayo ne badda mu fulofoto yo
kati we tuba twesunga okulaba ku ngudo za Kampala ezinyirira ezabiko bulungi singa CDF ajja ne command eri jabali naye mu maje nti bw'okola ekitagana ekitalina makulu awo wennyini oluguudo oba kuwaserezaalwo n'olukola gadibyenga lye ekirala twagala okuza tulina abafu abasobola okukola omanyi wetuba tuwogera n'amagye gakoze bulungi naddala gakoze ekisaawe kya Hoima kibanga nti singa ajja ne command eno nti nga tetuli kwebaka nti bw'oba okoze ebitaliiyo awo wenyini tulina okuba answerable wano juzi bayibaka tukasa nti bane twakwasiza olutindo lw'ejjinya tulumaze tuba tuli awo akayitawo emyezi 2-3 nti ate bannaye amazzi gatandise okuyita tugenda kuddamu tutemu tukole tube twetaaga osobola oteeka ku nninga nti tufuneyo tusooke tuve ku kyo tunulira bali tutunulidde nnyo nti kampuni ya area erina okukola kwata omwana waawa nakikumanye nti waneno nkoze kyange wabula ekitakola bulungi agenda asibwe bandaliki bamfe kyoga nti kubanga bano ebiseera ebisinga bakontrakita betuwa emirimu gino bagirako sapoti emabega bagirako obukwakulizo tugenda bakola naye bino naye twagala kontrakita waawano omuwe omulimu akole ng'akimanyi bulungi nti wenkolera amanyanga agenda abeera answerable. Kakati twagala kumaliriza naye tetuyinza kuva wano nga tetwogedde ku asaga ya Nammeere. Nammeere omubaka omulondo wa Masaka we twogerera ku ssaawa eno tannamanyikako wa mabulire ge. Yabadde yakava okulayira era olwamaze okulayira n'agenda addayo Masaka okukola kapate. Pate yabadde bakagimaliriza bwe bati drone ne bakiika emmotoka n'emutwala. Kakati Nammeere esubija soko kola kubambira bakulu yesimba mu liga ezitali zize kati nga ye kiyansoso kola kye kino nze nga Nammeere ku myaka gyange ne status yange y'okubanga ndi mubaka yes wabula nina okumanya kikye nina okwogera sina kwogera kati n'atukekisanga yalowooza ati agenda kulowoleza buli omu ezwiki nti tekyandibadde kibi okuwa opiniyoni ye naye engeri gy'oyogeramu ebigambo byonkulu nagamba oli nti eryo sitasotukesa n'ekujjako eddembe lyo kati yatandika okubanga abuukira batalina kubuukira nekya yenyize mu lutawo tali lulwe olutawo lwa Daudi Kabanda ne supiika talina emukwatira supiika talina lutawo na Daudi Kabanda anti ye agamba kusinza ku Nammeere mu bigambo bye agamba ezinozo yagambye ko zinaga nti bino byonna plani za Kabanda ya planningira General Muhoozi era ng'agamba nti Kabanda asabye alidde sente z'abantu awaayiriza CDF simanyi afuddeyo n'atandika okusiiga speak enziro n'agamba nti yamusabako ne ssente biliyoni 10 ng'agamba nti yamusaba ssente ng'amugamba ye ayagala kwogerezaani n'agamba Kabanda yaliteekako n'ateekawo yalese emboozi n'agamba nti Kabanda yayitako omukazi n'amujwetekawo ng'omukazi agamba nti Mukakyagulanyi era Kyagulanyi yamuzaalamu abaana n'amuteeka eyo n'agamba nti omukazi n'ajja n'agoba ebigambo nti ye era bamutola lwa pulezidenti mu bigambo bye nti yagenda n'amugamba ye Kyagulanyi alina gundi zatandika naye nga zonna zaali stories zitaliiyo nti baali bagenda gula ebyokulwanyisa bagenda kukola ki kuyeekera gavumenti ngani aleekera ontenga Kyagulanyi byagenda okuyekera gavumenti ng'agamba nti Kabanda yatwalayo omukyalo oyo pulezidenti n'atwala ssente n'amuwa wabula oluvannyuma Kabanda neediza ssente n'atasula mukazi kati ebyo byonna nga weebiri emba nzijukirako emabegaawo omwami omu yavaayo n'ayogerako ku Kabanda wabula CDF n'avaayo n'abagamba nze yateekawo Kabanda yali Frank Show we yamubuukira bw'ati n'abagamba oyo nze yamuteekawo buli kyayogera nze aba ayogedde era ye yavuddeyo n'akola ki n'akayisawo n'agamba bannange ffe nga PLU actually yakoze statement n'agamba nti okuva ku mukulembeze waffe wa PLU tulisaawo nga PLU tetutyali mabega wa speaker Anita Amongo okuba agenda kulema tetutyali mabega wabula tujja kuba tuwaki updates kati zejozano Nammeere just basemuka okumunyenyamu kumulaga nti alina otegeera walina okukoma okwata kwado kumusirisa kutaddamu kwogera kumukangavulamu kumujjukizana kumukangavulamu nti wano olina okukoma baako wookoma
tusubire na mmere nga avuddeyo nga nti tagenda kuddamu kwogera agenda kusirika andi kati entegeera kumukwatako byokka ye nginyije ekinaava eyo kyanayitamu n'entegeera kyenaamuwa kina wabula wano just bagadde tetwali gundi emanyi egenda kubeerawo naye amanyi na mmere nga alina mangi agajjawa amanyi okuba n'amangi osobola okuba n'amangi effect gye kakola oyinza okuba ng'olina amaanyi mangi ng'otabaga musajja alina amaanyi nga nebaga nti ekisenge kikyabuna tulina ekiswali kaga kisema nga tosobola nga President Museveni amukubira direct boogerezeganya ena mmere bangi aboogera ne President Museveni buli omu era ganda nga ntuukira Museveni nenjogera straight tebalina maanyi gaga na mmere kakyogamba Daudi Kabanda asobola kuba president paka president asobola kati eri abantu bali kusubira ya president nti niwabanga agisanze nga yabadde ono yadda nkube naye ayinza okuba yadda agamba ki n'okusinga na mmere n'okusinga na mmere nammere amaanyi mangi nja kuba gundi nabbanja nti omu ku bantu nti oyo omanya nti ali ku speed ya president ne wasanga missed call olaga naye amanyi omuvubi wanga ngamba ki ebigambo byalina wabikoma era ye oba otunulidde bulungi nnyo omukyala nabbanja mama ebigambo badde abisabika nga oyodde kintu eki mukulembeze waffe kumuwaana kumute eva nga alina okukola ki kati bw'otandika okusukka layini bakuwa level kuba bangi babambire baddedawo mu NRM n'abakuba n'abazeewo n'abavuma ne kumpewo n'abavumirako n'abavuma obusiru kati wano balimuwa level amanye waakoma alina okumanya waakoma oba si kyo bw'aba agamba nti azze mu lutalo addeyo afungize okusingako wabadde ali actually wano alina okuddayo mu jimu ajjuze okusingako awo otherwise yasooka nabya n'olutalo ne Lwilight ne beetwalawo ne lubanga tebasooka na full figure olwa full figure lwali awo full figure yadde akuba gudiikudde naye yomu kandi basanyuka kebamutwala yakubye ne saagala agalamidde nga azuukusa abantu kati nti buli lwotamanya olina okusenka ebigambo byo mu ngeri gyona nti omanyi politics muzannyo gw'amagezi si bigambo ate is a dirty game muzannyo gw'amagezi gw'omanyi olina okumanya woozanya empikizo olina okumanya wooteekerayo kapondi ate olina okumanya bukkiriza batuke ku kingi olina okumanya nti kati buno obudde wano night alina okuyita oba tayitawo abazanya chess basobola otegeera nti omuntu asobola ku board ku chess board konna pondi esingira ddala night kati bw'otandika okuba nga olumbagana pondi waneeno automatically bajja kusiri wano kingi asobola okuyimuka najja n'akwekimira kubanga kati saawa eno Kabanda ye pondi yaffe ezannya empiki Ssaabawandiisi wa Piero Yu ate nga alinako omukono omunene ogw'amaanyi CDF bwe kikubazeemu ku mulimo nga ku mulimo gy'okola ne boosi wo bw'oyogera agamba kyayogedde siddamu kiwaba bw'atyo bw'ayogedde nze ayogedde amaanyi omulimu bw'okola n'amaanyi nga naawe ogawulira kati ye kyalina okumanya nti yes nze ng'omuntu nina okuddayo ne composing manye ebigambo ani gwe nina okubumba ne kusina kulumba olutalo lubeerako okubazizibira wabula bazitwala olutalo lwa Mawu ne speaker Ntamongo wabula nga lutalo lwa magezi si lwakuvaayo okukolera abantu live sezuti simbi wabula olina okumanya nti wano ono mukwata bwe nti nze ngende engeri ya president gy'akolamu ebintu nti ayogera wekyetaagisa okwogera yitayisa kwogera tayogera awetaaga okambuwala akambuwala awetaaga otunula n'atunula nga atabala babula nga abalaba kati politics waba namere yamugjamu waneeno kati nga tawose kuddamu mabega kusikamu ke kaseera asookaddemu emabega yetegereza ebintu bitambula bitya otherwise ajja kumaliriza nga alinye mu kateebe katagenda kuvaamu kubaka kiro just kituuza lwaki tetumaliriza olwaleero naye nga ebigenda mu maaso byonna birengera gy'oli eyo si birungi ate era si bibi otunula ebyobufuzi wano mu ggwanga Uganda. Roger, olowooza ekisanja kino kiyinza otugasaako ffe ng'abantu ba wansi? Anti lwina kugamba nti ekisanja kino
kigenda kuba kyakanayo kyali naddala kusaidia abo abali mu bukulembeze kubanga okusinzira ku pressure zebeerawo ku mukulembeze ne baka babadde afuna mu bantu bonna gyabadde agenda nti kizze kimulaga nti abantu bayinza okuba tebamulinaako buzibu bakola nabo bano be bali obuzibu kati era nagamba buli nti singa nze yali muzeeyi nga ndi mu ntebe bano bonna ababaddewo nandibayiye kubanga kati bano balowooza bamumanyi omanyi nti kikyasinze okuba kibinga kumanyiira muntu kumanyiira kintu ti oyo waffe wa bulijjo kati bamumanyiira oyo muzeeyi waffe tumumanyi oyo muzeeyi kasita omuyita boti ne boti b'omufunye kyova oyaga tuka muzeeyi gwe neekwataako kati oba olina okukyuka ekiseera obeeko boga nti kati mmwe bonna bonna nobateeka wansi noleetayo abaana abakuwuliriza abaana abaagala okukola abakyayina amaanyi abaana abawulira abalina respect gye bakulabamu nti tebajali byasugamba nti bakutya buti wabula bakuwa ekitiibwa era singa afuna abo ojjala eggwanga litambula mu maaso kale wano tetugenda kusukka olunaku olwaleero bwetyo tubadde olunaku olwaleero mbadde ne Roger Kyaza ng'atunnyonnyola ku nsonga ezimu ezibadde mu ggwanga wano Uganda naye nga bwe tutyo bwetutambula saagala weerabire bannaffe aba Media Core Production bagamba nti balungi nnyo beera beeyambise okubaaga omukolo gwo gufuuka colourful okubeera nga bakuba ebifaananyi bakola video coverage yo balina tenti balina obutebe balina obunyonyi bwe bayita drone omukolo gwo gwonna ne bagukwata bulungi nnyo ddala n'abafumbi babalina bo bekwate omukolo gwo gubakwase babeere nga ate bagukolera bagamba nti basangibwa ku note 753877777 ba note 782 769 10 noti 782 bebo banaffe aba Media Core Production okubeera nga bakolera omukolo gwo gubeerenga bulungi nnyo ddala ate bagamba nti gwe munnanga ali eyo ng'olina engatto y'omwana wo gy'oyagala engatto ez'omulembe naawe omuntu omukulu ng'ogyetaagira ddala bagamba nti aba Twins Shoe Center we bali nnyo okubanga bakutuusaako engatto ez'omulembe ng'omwana wadda ku masomero obudde buna baana badda ku masomero ufuna engatto okuva ettake kufuna engatto okuva engatto nga ngumu ddala togula zino ngatto buli mwaka nga mu buli tamu ng'omwana agenda kubeera nga ayambala engatto ndala funa bannaffe Twins Shoe Center bakuguza engatto bo basangibwa ku noti 5 noti 5 7 29 noti 7 7 be banaffe aba Media aba Twins Shoe Center bwe batyo bakutegeezeza bwetyo tubadde olunaku lwaleero tugenda kubeera tusinkana ate omulundi omulala mande tugenda kubeera wano ne Roger ate tulabe embeera tugitambuza mpola ye SRK Media o subscribinga commentinga ate tulabe embeera tugitambuza akumata kumira mpeera